soboka n'otukako mu kifo ekifaanana bwe kityo okusinga ogende Dubai okukiringa okusinga okukwata ssente n'oziwasaamu abakazi abatakoma okusinga okukola kine n'otuukako mu bifo ebifaanana bwe bityo bwe towulira nga muli kijja nga bakugamba wootambulira nabbi we yatambulira wooteeka ebigere byo nabbi we yateekanga ebigere bye woovunnamye nabbi bwe yavunnamanga tola mulinga kinyuma ng'okyali muvubuka ate kati waliwo ne puroguramu ze baataddewo endala kati nzibumuuko ku bantu bonna bagenda e Makka ndowooza basobola okukijulira okutuukako mu kifo kati kangeze rawuba kati bya application si kumala kozesa kibuli nti kanwane ntuukewo ekifo ekyo bakikuuma butiribiri ne omala ku applyinga n'okozesa visa number ne passport number ne bakukkiriza ne bakuwa obudde bw'ogenda okubeerako mu rawuba osayiremu laaka bbiri era osabiremu n'edduwa naye w'obanga omaze okutuuka mu kifo ekyo erinnya lye ligenda mu ka application yako nti bakuwadde tebaddamu kuwa mukisa kutuukako mu kifo ekyo paka ng'omwaka mulambo mulala guyiseewo n'oddamu okusaba otya tolina ogenda kuddamu kuyita otuukeko mu kifo ekyo kitegeeza buli lunaku buli ssaawa eyita buli ddakiika eyita waliwo omukisa agukozesa mu nsi yonna atalinnyako mu kifo ekyo n'agenda n'atuukamuuko kati kiba kyankizo nnyo baganda bange Allah abanga abasobozesezza guno mulembe gwe mulatuwangaalirako Allah ng'akusobozesezza okutuukako mu bifo ebifaanana bwe bityo n'obeera nga ofuna ku buufu n'obuwomerevu bw'eddiini ey'obusiraamu. Assalamu alaikum. Tugenda kutandika n'omulamwa gwaffe ge twakomako insha Allahu taala. Ebigambo byange eby'olunaku olwaleero ngenda kubeera nga mbisabukula ne aya zino zigenda kuba bbiri insha Allahu taala. Assalamu alaikum. Tuliwo bannange ngenda bisabukula ne aya zino wammanga. Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani al-Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatugamba wama asabakum min musibat teriyo muntu yenna alina bizibu byayitamu ku lukalu luno lwansi na misiba gimutomedde kubanga olina emisiba gy'oyitamu olina ebizibu by'oyitamu olina okugesebwa kw'oyitamu olina by'oyitamu nga bingi bizibu naye yatugamba fabima kasabati aidikum byonna by'oyitamu nga bikukaabya byonna by'oyitamu nga bikwesittaza obulamu bw'otayagala kuyitamu fabima kasabati aidikum manya ebintu ebyo byonna emikono gyo gino bye wakola Allah kwayisirizza okukaabako Allah kwayisirizza gwe byolabanga okubonaabonaako byonna byolaba oyitamu on a scale of 1 to 10 olinako 1 to 9 nga gwe musobya mikono gyo gino gyennyini gyokozesa kati kambawo ekizampe emu mwe temukimanyi nti abaana abavubuka guno mulembe gwe tuliko bakozesa emikono gyabwe ne bagenda ne bambula abakazi abatali baabwe ne babeebakako ne bakwata ku mibiri gy'abakazi nga babendako bwenzi ate ne bamala ne bajja emikono egyo gyennyini bagiwanika mu maaso g'ekitiibwa Allah nga basaba Allah bawe ssente weerabidde byewakoze mukozesa emikono gyammwe egyo ne mutextinga abakyala lwaki njogera nnyo ku kintu ekyo kuba guno mulembe gwe tuliko sitaani weesinza okumeggera umma eno esinze kugimeggera mu layini ya bwenzi oba nteese bulungi mwe temanyi nti mmwe abavubuka abali wano obeera mu nsi ya Mukama muno bawala bameka bye wakalima nti ogenda kuwasa naye n'obalekawo n'okyogera bunuga I love you so much n'okitestinga you text n'omukono gwo gwennyini n'otextinga mu WhatsApp mu kabokisi k'omukyalo oyo n'omugamba the way I love you I feel like I'm missing you biki by'oyogera nga tobikakasa ono n'omulimba kyekimu n'oli n'omulimba kyekimu n'omulimba kyekimu n'obakuŋŋaanya naye ng'ekituufu okimanyi
oyimiridde ku bulimba n'onnyonnyola omuwala nga bw'omwagala ennyo n'omunnyonnyola nga bw'omufiirako n'omunnyonnyola nga bw'ogenda okumuwasa naye nga tageti eryagi kumwambula kumwebakako nga tonnamuwasa naye ng'okimanyi tomwagala era tomwagalangako era toli mwagala n'omumalira obudde n'omumalira ebiseera n'ozannyira ku mutima gwe bunyabo ne bunyiga emitima buli lukya tubulanga bunyiga emitima ne kakerenja ku makya ne kagamba nze sikyesiga kigambo kya musajja alina ku lukalu luno lwansi baba balimba naye nga omulimba yali omu eyamenya omutima gwe omukyalo oyo n'aleeta ebirowoozo n'omutima gwe kubanga takyasobola kutrustinga kitonde kisajja kyonna naye nga wali omu okumanya muli bazibu nnyo abavubuka b'omulembe guno wallahi mutuuka ne ku levo eyingira mu bufumbo n'abakyala be mutaagala oli n'asiba nniya n'akasita mukazi talina mabeere n'ogenda mu bufumbo n'omukazi ng'okimanyi tomwagala ng'okimanyi tokola ki tomwagalangako ng'okimanyi tomwagala ngera okimanyi toli mwagala n'omuteeka mu kayumbako mulekera abamwagala nobeera naye kubanga mulabe wajaala bainakum mawaddata wa rahma Allah yateeka mu bifuba byaffe okwagala n'okusaasira yasoosa kwagala nazzaako okusaasira kitegeeza tosobola kusaasira muntu gyemulaba bikola gino emikono bye gikola Allah kwasinzira on a scale of 1 to 10 olinako 1 to 9 obulamu bw'olimu olwaleero okubanga oli mu mbeera efaanana bwekyo kambayo ekizampe mugitegeere muyinza okulowooza byenjogera sibitegeera muyina amasimu si bwe kiri muntu kyamala olunaku lulamba ne luziba bwe ruti ng'essimu yo togirimbiddeeko ani osanga omusajja namusanga ng'akola bw'ati yali akola bw'ati mulabeeyo hello salamu aleikum walaikum salaam ndi ku boda salamu aleikum ndi ku boda naye nga ayagala empewo eyingire muno salamu aleikum ndi ku boda yaki kyekikutuusa kuleva efaanana bwetyo ensi kati amazima ogasanga watono abantu abakozeseza emikono gyabwe ne bakola ebintu ebituufu mu butuufu bobikola babayita basiru babayita bayongwe tebategeera ne bano abakozeseza emikono gyabwe ne babba ssente zitali zaabwe ne balyaza amanyi ebitali byabwe bebagamba abo bagezi bakubye eddiiro n'omuntu wakyali makuba amatuufu tebakyamubala nti alimuko akategeera ekyo mukitegedde bannange Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani al-Karim walu ayyukum yatugamba Allahu subhanahu wa ta'ala singa yali wa kupanishinga Allah singa yali wa kubonereza Allahu subhanahu wa ta'ala singa yali wa kubonereza abantu bidhulumihim olw'obulyaza amaanya bwe bazze bakola mu nsi ya Mukama muno mataraka alaiha min dabba Allah teyalireseeyo kintu kyonna nga kyewalula kitambuza amagulu abiri walakin yuakhirukum ila ajalin musamma ne Allah subhanahu wa ta'ala abalinza bulinza akaseera akageri teriyo muntu singa Allah yali wakubonereza ku nsi ya Mukama kuno kubonereza abantu bidhulumihim olw'obulyaza amaanya bwe bazze bakola nga mukoze obulyaza amaanya mumulowooza obulyaza amaanya kyeki abantu bakoze obulyaza amaanya ne balyaza amaanya bannaabwe nga bakozesa ennimi zaabwe n'olyaza amaanya munno n'omusalako omugambo bwe guti naye ng'okimanyi kuva ku ntobo y'abongobo ne ku mutima gwo ng'okimanyi ekigambo ky'oyogera si kituufu ku muntu ng'okimanyi si kituufu ne n'okinnyonnyola ono n'okinnyonnyola omulala enkya n'okinnyonnyola omulala enkya naye nga wallahi byoyogera bulimba nga gwe asookerwako kakasa nti byogera bifu n'obitambuza abantu bonna n'obibagamba ng'omwana wagundi waali omwenzi ng'omwana wagundi waali malaya n'oyogera ebikyamu ku muntu obulyaza amaanya bw'okoze ku muntu oyo ng'omanyi nti mu nsi ya Mukama Allah agenda kukuleka bulesi bwatyo ennimi z'abantu zitoba ne zitoba nga batendereza ow'ekitiibwa Allah
negolo wawayo olulimiro lutobe ninga lutoba mukunakuwaza balala abantu noba nakuwaza bakunakuwaza gwampuliriza bimeka bibakogeddeko nga si bituufu ku lukalu n'olwensi obulyazamanya buli mu bintu bingi kyekyo kye mbagambye olwaleero waliwo abavubuka abali wano naye nga obulyazamanya ate bo bwe bakola kukeera nkya ku makya buli muwala amusala mu maaso kumugamba nga amwagala buli muwala goganoga leero walla alhamdulillah ngombibulidde ku mutima naye ngaomulimba yahe n'omuga naye gwe nasanga omuvubuka nga agamba omuwala yagamba golaba wano wallahi ne tujjako amataala ago tetulina makulu ga mataala gobanga oyingidde mu nyumba muno olinga ttaala tujjako bujja ttaala ogakasa byogera bituufu gwe naye nga wali byogedde tukkiriza naye ng'omulimba ng'olina kyonoonye omala odduke n'olimba ono olwaleero nti ogenda mumuwasa n'olimba oli nti ogenda mumuwasa n'okuŋŋanya abantu 10 nga buli muntu bambi amanyi ogenda mumuwasa era alinze gwe jjukira akula omukazi akula bo bakula nnyo okusinga ffe ate ekyokubiri ku bakazi kyemutamanyi abakazi bo balina obudde batuukako nga tebakyazaala mukitegedde bulungi balina bakiyita mu luzungu nga tebakyazaala kyokka gwe obudde bwonna maaso n'onaakadde ojja kuba okyazaala waliresseka nnyabo ne kafuna omuntu akaagala ne kazaala obwana bako ng'obudde bukyali abaana bako banakasangulako amaziga gegakabye mu nsi ya Mukama muno naye nobeera mu nsi muno bookaboka bakakuba okevuunikako bobeera mu nsi ya Mukama okagamba olubuto lugjeemu olumira akawege kano n'omalira omuntu obudde n'ebiseera obulyazaamaanya ogenda kudda wa Allah subhanahu wa ta'ala amaze okugamba mu Qur'ani al-Karim n'atugamba singa yali wakubabonereza olw'obulyazaamanya bwe muzze mukola mu nsi ya Mukama muno bidhulumihim olw'obulyazaamanya bwe mukola mu nsi muno ma talaka alaiha min dab Allah teyalireseewo omuntu ku nsi kuno atambula ne Allah akola atya walakin yuakhirukum ila ajalin musamma Allah subhanahu wa ta'ala abalinza akaseera kali akagere awo kati okusooke tuveewo tugende ku basajja abakulu obulyazaamanya bwe bakola ku bamaama baffe abasajja bakulu nga balina n'abakyala ewaka nga yamuwasa mu halaali n'ateeka omukazi ewaka otadde omukazi ewaka nina omubonyaabonya mu nsi ya Mukama muno subhanallahi malikal mulk n'omutuusiza ddala ku kisenge booti nze kyobola nga mbagamba nti abasajja b'omulembe guno kyemuva mulaba nga baweebuuse nnyo bakoze eki baweebuuse nnyo abasajja abasinga obungi beesonseka ne beefubitika mu nnyumba ezizimbiddwa abakazi nkiddamu omulundi ogwokubiri abasajja b'omulembe guno ab'e Uganda beefubitika ne beesonseka mu nnyumba ezipangisibwa abakazi ng'omwezi bwe guggwako lenti omukazi yamusasula naye neyeesonsekamu ekiro n'amwevuunikako n'amuzaalamu abaana n'amulekeyo mwanda kava ate n'akugamba omusajja oyo nti nze abaana bange nabazaala mwanda kava bonna gye bali ne tebagezaako okuvaayo wabula babajjeeyo nga mmaze kufa bajja kwonoona obufumbo bwange obulyazaamanya bwokola ku mwana w'abende bwaki obulyazaamanya bwokola ku mukyalo oyo bwaki yahe lwaki omwagalira mu nzikiza n'ojjako amata naye nga emisana toyagala kusongako nagayo oyo taata w'abaana bange gwe batyo bakukuza tibakukuza bwe batyo naawe wakerenje ku makya nga osobola okusonga mu kitaawo nogo ye maama wange lwaki mukola ebintu ebyo salaamu alaikum mutegedde kyetuliko ne Allah subhanahu wa ta'ala tugamba walakin yuakhirukum ila ajalin musamma oyira Sheikh Sulaiman nti Allah abalindirizaako bulindiriza kaseera kagere teriyo omuntu agenda kuva ku lukalu luno lwansi wallahi nga tasasulidde bye yakola oteeka okufuna ku mpeera n'obuwomerevu bw'ebyo bye wakola n'emikono gyo bino mbibabuulira obanga akozesa emikono gyo gino n'oyambula abakazi abatali babo naawe abo bali bambula olizaala naawe abaana abawala omwana wo ne bamwebakako nga buli muntu amulimba n'owulira nga naawe akutamye olw'abasajja bamwebaseeko nga naye naye bwotyo wakola mu buvubuka ku baana b'abanno baganda bo beozaalibwa nawe mwayonka ebbeere erimu nabo
bannyoko baganda babawala bajja beebakako olabika aganda ku kaboneebone mu nsi ya Mukama muno nga buli musajja ajja mu maaso g'akayagala keebaka kadduke bakeebakeko bakafunisa embuto bakazaalire ku lujja abakagamba kazijjemu ogeye muganda wange yatomera ki nenga gwe musajja mukulu ye gwe yagenda yambula abakazi abatali babo n'obafunisa embuto Allah naawe akusasuddemu ng'ayitira mu muganda we byonna obogenda bisasula n'emikono gyo gino byewakozesa n'emikono gyo ensi oba togenda gifuluma nga tobikoze nga tobisasulidde ekyo nkikugamba olwaliro kati mwegendereze ebintu bye mukola twegendereze ebintu byetukola ki byetukola olwo omuntu ajja okubonaabona mu nsi ya Mukama muno ng'abonaabona ku kintu kyatamanyi naye nga ggwe oba gweyagala okuba baganda babawala weekuume. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waliwo basajja bakulu nga balina bannyinaabwe abo nga bali mu bufumbo gye bali ne mu bufumbo gye bali eyo nga bakaaba emisana n'ekiro nga muganda we yagenda n'agwa mu ssajja essajja limukuba buli lukya essajja terimuwa buyambi essajja lyafuuka essajja muganda oli yatomera kanyabo kaliyo era mukubirengako baganda bammwe amasimu abafumbiddwa bunaku omukubira okukasimu noga muganda wange omulungi osiibye otya obulamu butambula bulungi babazaalamu abaana ne babalekera omusajja najja n'azaalamu mukazi wamala omuzaalamu abaana omu babiri basatu wallahi omusajja n'azira amaka n'afuluma bw'atyo nga biringa ebyokusaaga n'akwatamu engoye z'ebbiri ssatu n'aziteeka ku mugongo n'agenda akomawo ku makya mwafunye kyemulya n'abawa akanaana n'agenda n'omubuuza osula wa nti nsula wa maama wange n'ebisa abasajja obulyaza amaanyi omukola ku baana babanna mumwe temuzadde baana omulowooza llo balindirizaamu akatono bwe muti temugenda bisasulira ku nsi ya Mukama muno omaze okumufuula omukozeeko byonna ali awo talina lugendo kati osenguse ovudde n'ewaka waliwo ebintu ebika by'amaziga baganda bange naye wallahi mbagamba walakin yuakhirukum ila ajalin musamma Allah abalindiriza bulindiriza wali mu maaso akaseera kagere ne buli muntu alina okusasulira bye yakola buli muntu yeebuulirire buli muntu akole giseeka yeebuulirire buli muntu abemu n'okutya Allah mu mutima gwe Allah subhanahu wa ta'ala olwo aya gye yatugamba mu Qur'ani al-Karim tera nnyo gibasomesa ne mbagamba nti guno omulembe gwe mulaba tuliko Allah yatugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yakoola mwenna abakyalimu empeke y'obukkiriza obanga okyalimu empeke y'obukkiriza ku mulembe guno gwe mulaba tuliko ogufaanana bwe guti naga ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza isbiru wasabiru mugumiikirize yakikondako emirundi egi isbiru wasabiru guno mulembe gwe mulaba tuliko gwetaaga mugumiikirize isbiru wasabiru mugumiikirize warabitu mwesibe bbiri munywere kubanga guno mulembe gwe tuliko gwe mulembe gwobeerawo nga n'obwenzi toyagala bukola naye nga abawala bakusonkereza okola obwenzi. Assalamu alaikum. Sekasula obeerawo nga luwo abaana abawala bo banoonya bafumbo omwana muwala nga yaganza nze kendeetera omufumbo ne mujjako engoye zo zonna nenziwanika wali mba nkoze omulimu gwange nga kyanoonya ate omwana muwala kasita akutunula bw'ati mu mmunye n'agamba ono nteeka omumutomeza towona gwenze nkubuulira subhanallah owona omwana omuwala nga yasimbudde bwanagaoyo tampona n'oba muwalimu osobola okuwona nga wenywezeza ne weesiba bbiri ne waliwo otuuka mu nsi ya Mukama n'ogamba Allah ndabangezezaako yahi isbiru wasabiru warabitu mwesibe bbiri kubanga kati lwaki mbaga ebigambo bino. Assalamu alaikum. Waliwo ekifo bakiŋŋambyeko kiri sayidi ndowooza zennateete we mbaseerabidde naye omuntu ayingiramu n'emitwalo emeka 3 ku 2
n'emitala 3 bakuwa buli kika kya mukazi gw'oyagala ng'ate tebamukuwadde omu babakuwanga 3 mu kisenge eki kimu ku mitwalo emeka 2-3 naye akhi mukemula kitu kya Allah ensi yeetaaga bugumiikiriza kati obuloonefu bufuuse bwalayisi isbiru wasabiru warabitu tunywire tugumiikirize we tubimaliriza wattakullah tusigazemu okutya Allah mu mitima gyaffe byonna bikole ne abo kasigalemu akaseera wekagenda okkeera enkya ku makya ng'omukyalo omufunzizza n'omunyonyola ebigambo ebyobulimba n'abitegeera ne mukola na appointment we mugenda okusinkana olwo mugenze mu zi guest house omuyingiza akayumbako ogaddewo ogamba bisimillah yastaghfuna minan nas otidde bantu baleme kulaba nga okola nsobi wala yastaghfuna min Allah naye oganye okutya Allah wa huwa ma'ahum nga Allah ali wamu naawe we musigadde ababiri n'omukyalo oyo ng'ogenda mwambula Allah waakusatu fattakullah wattakullah musigale nga musigaddemu akatya Allah gamba n'ebyo nambikoze ne Allah ndaba. Assalamu alaikum. Omuntu yenna yali akoze ku bwenzi lwaki kino kiremeddeko jjo guno mulembe gwe mulatuwangaalirako olwaleero sitaani weesinza okumeggera umma weewo tewali walala ekyo njagala nkibagambe ewalala gye wali naye weesinza okumeggera umma weewo kino njagala kigenda eri buli muntu yenna eyali akoze ku bwenzi buli muntu yenna waliyo ng'ali okoze ku bwenzi waliwo ekintu kijja ne kikusitamako wano ku mutwe ne kikuwundira omukazi n'okwata ssente empya n'enkadde n'ozimuteekamu naye ng'ogoba kintu eki kumwebakako gwe ng'oyagala mwevuunikako omala odduke n'olunaku lw'ogenda omwebakako bw'oti n'omala by'omaliriza ekyo ekintu kigenda kukubuukako kidde wali ku bbaati kituule otandika okwestagfirullah oba ndiko ki oba kyekinsumbuwa yaakhi temuli kalungi era osobola okumbulira obulungi bwe wali ofunye mu lugendo lwe wakwata temuli yaakhi okugyako ebisiraani n'endwadde n'okuleka nga munakuwazza abaana b'abende ne mubakaabya entakera kati guno omulembe gwe tuliko ya ayuha alladhina amanu abange mwenna abakyalimu empeke y'obukkiriza isbiru wasabiru mugumiikirize mube bagumiikiriza mugumiikirize era mugumiikirize mwire ebintu bino bibiri bannange Allah yagamba yali asobola obbagamba oba yali asobola tugamba isbiru mugumiikirize ne Allah yagamba isbiru wasabiru mugumiikirize mumaleera mugumiikirize muwulidde ebigambo ebyo mulowooza yali asobola bagamba mulundi gumu kambayo ekizampa emu obanga oyagala omwana akole omulimu ewaka omukkaatiriza si bwe kiri obukulu bwakyo n'omugamba mwana wange ngenze naye olujja olwo oluki olujja olwo lwere era obuga n'omuga naye olujja olwo nendusanga tolweze kitegeeza oli serious ku nsonga gy'ogambye omwana era omwana oyo ajja kubanga byonna kambireke ne olujja ono kandwere mama yataddeko nnyesira kati Allah agambye ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakyalimu empeke y'obukkiriza isbiru wasabiru mugumiikirize nagamba era mumale mugumiikirize kitegeeza waliwo akaseera kagenda okutuuka ng'obugumiikiriza kituufu okoze eki ogumiikiriza noga naye ngumiikiriza Allah n'alaba ngezezzaako Allah agamba wasabiru era yongera ogumiikirize totendewalirwa era yongera okole ki ate natakoma ku ekyo n'agamba warabitu ate womala wenyweze munywere mwesibe bbiri warabitu munywere eddiini kate kyakuumika
tebikyali byangu kati kuva mu nsi muno nga shahada ogirina. Byenjogera mulowooza neeyogeza naye obimanyi nti olina byolemeddeko nga Allah yabigaana. Olina byolemeddeko nga Allah yabigaana. Naye ng'olina wootuuka mu nsi muno n'olowooza nti abantu obikola bifuuse halaali. Tebinnafuuka halaali. Wal musta'illu min tariki ma harrama Allah. Abantu abahalaalisa ebyo Allah bye yaharamusa. Ekintu ng'okimanyi Allah kifuula haramu, gwe n'okifuula halaali. Abantu obikola ennyo temulowooza nti bigenda bifuula halaali. Abantu nga baweddemu kunoonya ssente. Assalamu alaikum. Wana bavubuka bangi. Nemmwe bavubuka bannange. Kino njagala nkibagambe. Muli bavubuka bannange. Mumpulira? Guno omulembe gwe mulaba tuliko. Assalamu alaikum. Guno omulembe gwe mulaba tuliko. Buli muvubuka gwe banaasongamu bwe bati ne bagamba oyo akikubye ayiseemu esente azifunye. Bw'ogenda behind the curtain sente gye yazijja alina kiddiru kye yakuba kyali eki ne bw'okinoonyerezaako obutuufu bwakyo sente yali azaamaanyi andyazaamaanyi oba yabbanzi be naye tezayita mu makubo matuufu. Kati buli muntu addukidde mu kubaako gwanyaga, buli muntu addukidde mu kulyazaamanya nakkaabya balala. Omuntu omubbi bamuyita mugezi, omuyaaye bamuyita mubuufu, ali ku mazima bakuyita ddofe. Bino byogenda onoonya sente 10 n'okiweza mitwalo 5 2 3 4 n'okuŋŋaanya wali bagala boono waliwo ddiru ng'okuba olu n'oyabya. Kati kati kambabuuya ekintu kiri kimu temukimanyi olunaku olwaleero. Kati kambagereze ku nsi emu wano gye bayita Canada, n'ensoba z'abazungu ezo. Eno Uganda enganyi naye gwe okimanyi olwaleero weweteekako omuguwa gw'ebisiyaga n'oganze ndi muli wa bisiyaga. Abantu obakutwala ne bakuwa obubudamu ne bakuwa obutuuze ne bakuwa emmotoka y'ekirooto kyo, ennyumba ey'ekirooto kyo, n'obweyagala kusoma n'ogenda mu yunivasite ey'ekirooto kyo. Lwakulya bisiyaga. Okulikoodinga obulikodinzi vidiyo emu nga bali ebisiyaga ne bagisindika somewhere wano e Uganda. Eba yakatuuka nga bakusindikira ne message endala nti you have received this amount of money. Bapromotinga bwononefu. Kati obwononefu buli chipu bwa sente. Buli wokola obwononefu bakulaga nti ofuna. Assalamu alaikum. Kati mulwaki sibagamba nti Allah abagambye isbiru mugumiikirize waswabiru. Bamala ogumiikiriza mwongere mwero okukola ki? Ogumiikiriza warabitu. Ate mala ogumiikiriza okwokubiri ate mwesibe munywere. Munywere ensi gy'owangaaliramu nga noba tovuddewo oli naano ku muzikiti wennyini wano. Mulaba wano we tuli olwaleero. Assalamu alaikum. Sitaani omanyi sitaani kati yawunze buli kintu kyonna kye tuyita sitaani. Sitaani yawunze buli kintu kyonna. Buli kintu kyonna baakiwunze sitaani. Sitaani buli kintu yakiyingiddemu n'ekiwunda. Naam. Ekiwunda etya? Kati kankuwa example emu. Sitaani ejja kujja ekuwundira obwononefu. Eteekemu bwomerevu bw'okugamba nti munnange awo batoyonoonye nnyo. Batokoze eki? Awo batoyonoonye nnyo. Ejja kugamba nti nedda byonna ibanga bigaanye saala eswala mmeka 5 mu jjama. Noba wakamala okwenda ku mukazi mu guest house ng'akamala omwebakako bw'oti ng'ekugamba nedda kati saala eswala zo ishatu nagisaala era n'ogamba n'omukazi gw'ova okwendako kitwalisoose ne tusaalako wano eswala. Gwe n'olowooza nti oli ku mazima. Ekifo ekinyizibwamu Allah nemwe lwaki temutya Allah? Ekinyizibwamu Allah kati weefudde omugezi mbu kati osinzizaamu Allah naye ng'ova kukuba amateeka gawakitiibwa Allah ogakubyeko ekifuba. Isbiru waswabiru warabitu. Munywere. Guno omulembe omuntu agenda ogufulumamu ne shahada ng'aginywezezza bw'ati n'obusiraamu ajja kuba wankizo. Olw'ensonga ebintu bitugula bingi nnyo. Ebintu bitugula bingi nnyo baganda bange. Bameka abakyalya ssente eza halaali. Bameka basongeko.
olinaga kuva ku 10 nina emitwalo 10 mu nsawo oba 2 neza halali era sente ojja zisanga nga olinamu 2 oba 3 ng'e10 wali lyazaamaanyiza wali ewoze nga olinamu emitwalo 3 waliwo abakubanja akakadde oganya obbasasula naye ng'okimanyi bakubanja wagenda noweetoowaza n'ofukamira n'okaaba n'obaga munyambe mumpole sente zino nja zibaddiza nga nfunye ozifunye mu nsawo mweziri osobola okusasulako 2 3 abakubanja 5 ne sitaani egamba tobusasula wonaaba ofudde bajja kukwata omuzindaalo bagambe bannanga abanja omugenzi nga tetunnagenda ajje wali tumusasule gwolobooza banaavaayo bonna gy'obadde oyitira ng'oli azaamaanyi abantu abo musasule amabanja agababanjibwa guno omulembe gwe tuwangaalirako muntu kyagenda okuwona okuyingira mu riba. Salamu alaikum. Guno omulembe gwe mulatuwangaalirako e Uganda nga mulaba efaanana ne banka mulaba zifaanana. Muntu kyagenda okuwona ani agenda okuwona okulya sente za riba nga zibuli mu wantu wonna bagamba kozesa ebibi ofune sente akayumba okateekeyo bakuwe sente z'oyagala ojja kusasula mpola naye gwe tokimanyi omuntu okulya riba aba alwana na Allah direct mu ringi oba olimu ne Allah igwe n'obunyomoofu bwo otandika okweŋŋanga Allah olutalo lunaaluwangula riba wawaatali okwewola obwewozi sente simanya beerako newola salamu alaikum newola nusu 5 osasula mmeka ngaewoze 5 7 bongeddemu nusu 2 za riba wawaatali nogowa esinaako kanfuneko beerako. Tulina amasimu gano agatujjidde olwaleero buli simu yoweberanga ejjako sente entakerezi sente bwe zijja bwe zigwako bwe ziti oba osobola ojjeewolerako sente enkalu ku mobile money noga nti sente ko yayitako akakadde n'akokubiri n'akokusatu oba osojjikosa n'owewola emitwalo 3 si bwe kirira yini mubimanyi ebyo naye omwowoza emitwalo 3 n'ogajja oba otyo ogenda gasasula otya osasula 3 gennyini buli wamu batutaayiza okukola obwononefu buli wamu batutaayiza ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza isbiru mugumiikirize wasaabiru mumale mugumiikirize omulundi ogwokubiri warabitu we mumala okugumiikiriza omulundi ogwokubiri mwesibe 2 munywere wattakullah musigale mukutya Allah mitima gyammwe la'allakum tuflihun we mubanga mwagala okuba bawanguzi mu nsi ya Mukama muno. Mubitegedde bannange? Salamu alaikum. Mubitegedde? Mu paati yaffe ey'okubiri tugenda kutunuulira ku kye tuyita riziki. Riziki neefuuse ekizibu. Abantu baagala kugaggawala nga bato. Riziki ewabiza abantu bangi okukola ensobi. Banoonya riziki. Riziki okutta omuntu ng'olina ky'onoonya n'oba tomusse era riziki yo Allah yaligiyisirize wala n'agikuwa. Bw'olowooza nti okubba singa tewaalibbye era Allah alibadde agikuwa ng'ayise mu makubo amalala. Wallahi ne riziki efuuse ekizibu ku nsi ya Mukama muno. Bantu bameka banyizizza Allah olw'okunoonya riziki. Banyizizza Allah olw'okunoonya riziki mu nsi ya Mukama muno. Ne Allah atwagala. Allah atwagala. Era tumwenenyeze tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Twenenye Allah olwenenye olwannamaddala. Buli muntu waddeyo. Salamu alaikum. Buli muntu nkusaba oddeyo ng'oli bw'omu. Ng'oli bw'omu bw'oti. Tuula mu nnyumba yo. Mu kisenge kyo. Weenenyeze Allah. Oteeka omutwe gwo wansi. Wekiba kyetaaga kukaaba maziga. Kaaba ku maziga. Gakuve mu kiwanga bwe batolenga gakoze eki? Gakuvudde museko adhani ewedde. Mukaaga. Mayi bwe nkulanga otambula bote mukama wange. Manyi oba olina kyotegera nte bino ebintu by'abasajja abakulu kati. Omuntu wakutunira bw'ati omanya nti wasobola okuba waliwo ki ensonga eyeetaaga okutereeza. Assalamu alaikum. Mukamba buuza ekibuuzo kiri kimu. Olina maama wo?
waliwo mama wajja nakukuba eriiso bw'ati nga muli ku bugenyi nakutuula otunira bw'ati oba omugenyi azze n'ofuluma naye nga liiso liki limu. Kati ensi gye tuwangayiramu ebyo bibiri. Kati omulamwa gwaffe ogwokubiri insha Allahu taala mbadde njagala tubeere nga tweyigiriza ku kye tuyita riziki, kubanga abantu baweddemu nnyo mu layini y'okunoonya riziki, naye nga tugenda kukozesa ebigambo bya mukadde waffe Imaamu Shaafi bye kennyini bye yayogera nabyo. Sekasula mukadde waffe Seeka Almansi we bali bakadde baffe wano batukuzizza okutuuka ku leve efaanana bweti olwaleero, naye tubalabye ebbanga lyonna nga ssente bazifuna ez'empolampola eza halaali, neffe abavubuka tuzze olwaleero nemwe muyinza okuba muli just ignorant nga mulakinga information ku bintu ebiri mu nsi. Ninze kambabuuse olwaleero abantu balina ssente naye bo balina obukakafu n'obujulizi nti ssente ezo sitaani ze zabawa ssente. Muye ekigambo Illuminati nga mulabanga ekyokusaaga, mulabanga ekiri ewala, kyayingira dde Uganda ne kisensera abavubuka. Buli kika kya ssente wookyagala yingira, naye nga ogenda kufundikira osaze bantu banno musaayi gwoyiye. Nina mukwano gwange ali awo akolera ku mini price ali mu byajjaze bino bwe biti. Allah muwa kasente ne kawera ebyaddala ne kawera, akasente kawera, okumanya kawera. Nga ebajja namugamba luwa akazimbe ke batunda kali mu miliyoni ngana, nga gamba nja kukonako mu kawungeezi nga nyinyuse nja zikuwa. Naye ngamba nga ngenda ku dduuka lyange ngizo miliyoni 4 zikuŋŋaanyaawo nga magoba, ngenda nva nagwo mu nsawo ne ngenda ne nkasasula kawungeezi. Enje bajja ne bambalira akaataano nga ngenda nga ngafuna. Kati yagula hali ya kawundu nga mpya zaakajja mpya n'agiteekaawo nga alina amakage n'asiba kikomera n'agiteekaawo. Alhamdulillah neebaka nage eyo emmotoka yange kyekirooto kyange. Yagenda okukera enkya ku makya yayimira bw'ati ku balukoni ng'ekifo kye yapaakinzemu emmotoka kikalu, emmotoka tekola ki teriiwo. Naye omugamba emmotoka baagibya. Omanyi abaana b'ekibuga bagezi, emmotoka ogikyusa obukyusa system n'agiteekamu obuntuntu bwe bati bagikyusa ne bagitwala. Sigamba nti mpya, mulowooza nti emmotoka enkadde ze bategula. Naye omuwali munnange namukagula emmotoka empya yagaana, yagula emmotoka nkadde n'agenda okuziika. Emmotoka n'agiteeka wansi w'omuyembe n'agizizika agitega amayinja. Abaana ne bagitegula ng'ali mu kuziika. Yagenda okujja nga wansi w'omuyembe mukalu n'ayaziina, ne wallahi yakolimira n'omufu. Nenga omufu akoze eki naga gwe mbadde nza okuziika ne muganda gagula emmotoka empya ne emmotoka empya guno omulembe gwe mulatuliko abaana bagitetenkanya ne bagijjawo. Kati omuvubuka gwe mbagamba oyo Allah n'amusobozesa n'ateekamu ssente namuga ssente emmotoka mweziri buno kati abaana banoonya zifulumya, ayinza ogifulumya n'agitwala e Kenya, ne katuwe ssente kuteekawo bukadde nga 3 ku poliisi eziri ku borders bagenda gira mu nnaku nga 3 ne ziwera ne batamuwa emmotoka ye. Nedda kati olaba tuyala okuyingiza mugunti kati waliwo kibinja ky'ababbi abo ate kati tubamanyi nga tusobola okwogerezeganya nabo neeta obukadde 4 nawule. Naye yagamba okumanya nalina ssente nagenda nga nzikira bwenti ku poliisi naye nga kiki ennyo nenkyuse ekkubo nenzikira mu bondi nengula aliya kawunda empya. Yali alina ssente yake, yali alina ssente nengula empya. Naye yaŋŋamba wallahi muganda wange Allah yangezesa ssente ne zinzigwako nga ndaba bwenti, ssente ne zinzigwako nga ndaba mpola nempasa omukazi okubiri mpola paka bwe natuuka edduuka lye nayingaddemu omukazi omulala, mukazi wange omukulu. Nakeera enkya ku makya nengenda ndaba oba mwali nga taliimu nga taggulawo, ng'obukadde obwali busigaddemu 6 capital gwe yali akola yamukuŋŋaanya n'alinnya n'agenda e Canada naye nga mulinamu n'abaana. Nenkwata akasente ke nalina nengakuŋŋaanya ogenda okusubula e Kenya. Nange ffe twali tuliisa, manyi kye bayita okuliisa, ffe twali tuliisa
omusolo baliisa oteekawo ko wali n'oteekawo ko wali n'oliisa emmali n'eyitawo gwe okitegeera n'osasula sente z'otaalisasudde omusolo ogwo gwonna naga ne nagenda ndiisaliisa nanga wallahi emmali bagikwatirawo jjinja ninga maze n'okuliisa akasente konna ak'okwenunula ne kagenda niŋŋamba nanga nenzirayo ku zero naye naddeyo ku zero nentuula bwe nti nebakako ewange nga sirina wadde kintu wala mu tawuni naye nga nze abadde omugagga Allah ngeseza mubeere faana bweti naga ne taata wange nzaala yankubira essimu nanga mwana wange jangu nenzija nanga mwana wange ekituufu kiri nti ensi eno gwoyinza okuba oli mwana muto naye togimanyi naye gwe bakwatamu nze natambuddemuko ne banga omwana obakola ki bamukwatamu kati badde nsaba mbeko wenkutwala kirungi seeka bakugireegiremu kubanga katoli wekka oba ontegera bulungi muvubuka n'agamba taata inaga wallahi nali manyi taata musiraamu nali manyi taata muki musiraamu namuga taata essente ezo we nali nzifuna siina we nagenda siina we nakola ki we nagenda nkusaba gwe sente zo obanga ozagala gendayo gyontwala kubanga etoli bulungi kitange gwe gendayo bakwatemu sente ezo zifune naye nze kansigale ku Allah wange bagagga banne bajja namugamba sooka ojje toto nina byotamanyi neffe tugendeyo ne tunyenyanyenyamu badde nkusaba sente zo ojja ziddamu zifune naye kati ogenda kufunayo wano n'amaziga gamuyitamu nange ne gambitamu nga ŋŋamba paati eno yanga baamugamba mukwano gw'omugagga gwe baali badiringa ne mu bya ssente n'amugamba funayo omwana w'omu bw'ati gwe tugenda okuwaayo nga saddaaka ne just byangu tobyeraliikira just ajja kulwala mu bulwazi awo yesike afe just wekabyekabyemu obuziga bwa ggoonya awo n'obwemmese tugende tumuziike sente zogenda zifuna saddaaka gyogenda okuwaayo okuddizibwa senteyo n'agamba naye nalinga atende waliwa naye nga ni mu baana bange ani gwensongamu ngamye nti muweeyo bw'okimanyi kitaawo nga baze ne bamugamba olwaleero nti alondemuko omwana w'omu gw'abawaayo afune sente bawaayo gwe okimanyi bayinza okuwaayo gwe era feeri yannyo tumuweeyo talinamu nnyo makulu naye nga wallahi nalemererwa okukwata ne ku mwana owange n'abaana be nalabanga abatategeera bulungi nagamba mukwano gwange nga nnemedde kankubira amasimu ne mugamba nkusaba ebintu ebyo binzijemera tutekayo erinnya lyange Allah yampa sente ajja kukola ki zinziriza kati mwe byembagamba muyinza okuba temubitegeera nga muli ignorant mulakinga information n'ensi yayonoonese buli muntu gwolaba alina sente alina akantu kagiragirawo n'anyiganyiga kukekakuuma sente ze alina byagamba bino byenasooka okukola nenfuna sente alina byatayagala kunyiiza alina obukwakulizo bwatuukiriza mu magezi nga temutegedde waliwo abantu abatakyebaka mukibadde mukimanyi nga ye abeeraawo naye nga teyeebaka ekiro ng'agirawa neyeebuzaabuza n'agira bwati nga bwe bwakuzi bamuteekako kati yaahe riziki ereetedde abantu okukola ebikolobero ku nkomerero y'omusomo gwaffe njagala tukooneko riziki katono then tumala ogikoonako insha allahu taala tubeere nga tugenda mu swala katumala okuva mu adhaani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah
Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujja kuddamu tutendo w'ekitiibwa Allah, tusabire n'okwekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wetufundikiridde tubadde tugamba nti abantu naddala abavubuka ab'omulembe guno obudde buno bonna beegasse ku kintu kimu nti kizibu nnyo okugaggawala nga tosoose kubaligamuuko. Omanyi kye bayita okubaliga? N'ovaako ku kolansi n'oddako kataka n'obaako byokola ebitali bituufu. Bo bakyegasseeko abavubuka abatagenze mu shiriki, bali mu bulyazaamaanya, bali mu kubba. Ate n'okubba mumulooza kuli n'emizikiti wakati, kuli ne mbusiramu wakati okubba. Oyina omusanga bakoze minadama mugimanyi, organization zi charity whatever, kuyamba abantu bamulekwa. Noli najja nakuba nga jakubaddirwe mukwemu nenga wallahi nibe mugambye okola tabikola nga sente aziteeka ku nsawo ye. Nembazungu awo ebiri kati abazungu abo wakola noga nti njakuyamba bamulekwa, njagala kukola kino, ogiragira n'olangalanga n'ofuna ekizungu kimu nekiga munnange kyekituufu nange mbadde njakuyamba bamulekwa naye mbadde njakuwa biliyoni 1 ya sente. Olina okusobola okuzimba essomero nti ye baga ekitongole kiri organized, kiri registered, account eriwa nti yeno. Omanyi sente za charity tebazijjaako musolo. Oluba okukwako celebrity papa gwe biliyoni yagudde ku account yo, oddamu okutuulaawo? Toddamu kutuulawo ng'otandika kuba muzibu. Okumanya sente enzibu mmwe temumanyi kibayita sente. Sente enzibu, sente wallahi gwokimanyi nga olwaliro bakuwadde obukadde negabaaga bukadde 5 oba 5, kale tegwa obukadde 5 ne bugwa mu nsawo yo bino, otandika okweraliikira n'oba otambula ekiro nti banzita bagala kunzita nga siridde sente zange. Olaba nga buli muntu agala kubba, si bwe kiri? Lwojja ku muzikiri buli ogasirambanu buli muntu n'otandika omweraliikirira, sente ne zikumalako emirembe. Toddamu kubeera mu bantu, omuzikiri ojja ddamu gubaamu lwa sente. Waliwo omuwalimu omu yayogedde ekigambo naye nga nteera kituufu nti sente okumanya webezze ebuzaawo n'enjala. Gwekimanyi obaamu n'emitwalo 3 enjala tekuluma, n'obamu n'emitwalo 4 nga mu nsawo mwegaligago, otambula bwoti mu kibuga ng'okunnumba naye nga enjala tekuluma, nebeera nga tolinaamu sente, enjala ejja kukukoomera. Singa badde nayiddemu akakomanda awo naye nga yake tolina, naye buli sente bwejja bweti enjala naye etya sente, enjala eba tekuluma. Olunaku luziba bwe luti nga lwonna kyewaalidde naye ng'oli musanyufu olw'akasente akali ku mobile money. Kale bannaye kyetubaddeko tuli ku riziki. Bino ebigambo bya Imamu Shafi rahimahullah, yagamba ebigambo bino wammanga. Ye yagamba bw'ati, nawe njagala mbikusibirire. Yagamba tawakkaltu fi riziki ala Allahi khaliqi, nze kasa nategeera nti riziki terina wantu walala weeva, eva eri Allah, natawakkala eri Allah. Tawakkaltu fi riziki ala Allahi khaliqi, riziki eva eri oyo omutonzi wange Allah, riziki eva eri omutonzi wo Allah, nze gwe natawakkalira yekka. Tolina kintu kyogenda kuŋŋamba nti nfukamire nfuwe mu kyoto nteekemu ebigali olwa riziki. Ekyo ndifukamirira Allah, sirifukamirira kitonde kyonna. Allah yagaba. Gwe lwaki ofukamirira abantu nga Allah ayisiza mbayisize? Lwaki okubira abantu obusimu nga Allah ayisiza mbayisize? Kiregeeza nga tonna bakubira busimu ng'ofunye ebizibu. Sooka osaleyo lakammeka 2 ensonga osooka ezikwasa Allah, osooka okutawakkala eri Allah. Wobanga oyingidde ewaka ng'okimanyi enja tomanyi kyogenda kulya n'abantu bo, ng'okimanyi mu nsawo ofisizaamu 2,000 tezimala kufunako kyakulya n'abantu bali waka, kyekikulemesa okuzuukukako ekiro n'otawakkala eri Allah wo n'omuga Allah ensawo ogimanyi ebisuzeemu, ne bano batonde mu bitonde bo, bazaana mu bazaana bo, n'esimanyi kyebagenda kulya nkya. Allah ajja kuteeka amakhraja. Naye gwe n'okeera ku busimu bw'abantu, salaamu aleikum, sooka ontaaseemu, sindikamu ekitwalo, sindikamu 2, naye nga Allah tonnamutegeeza. Ojja kutuuka ekiseera abantu balabe message yo, balabe bakuteke ku blue tick,
abantu balabe mystikolo yo naye nga bakumanyidde mu nsonga emu. Lwaki tosooka kuloopera Allah atakoowa kumukaka, atakoowa kumupeeka? Allah n'omupeeka n'omunnyonnyola takukoowa. Tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi, aganze natawakkala eri Allah wange kasita namanya nti riziki eva eri gyali. Abalayisiza mubayisize. Assalamu alaikum. Ekyo mukitegedde wadde mukitegedde? N'agenda mu maaso n'agamba wa aikantu anna Allaha la shakka raziqi, wallahi sirinaamu kubuusabuusa mu mutima gwange, sirinaamu la shakka raziqi, yagabirira, ye mugabirizi Allah, yangabirira, yagabirira gwe, tolinaamu kubuusabuusa konna mu mutima gwo. Kino ndo kankibagambe, muyinza okuba temukimanyi, naye nakyo kankikole ki, kankibagambe. Riziki Allah saazise, riziki Allah gye yakuwandiikako n'ebyobugagga byonna, buli kimu ky'olifuna. Wallahi nkulayirira Allah, teriyo omuntu agenda bibba oba byekiika. Mugenda ne mweraliikiralika n'oga riziki yange oba eyinza okukuba amakoona. Mw'obuzibu bwe mulina, mwagala Allah bawe riziki yammwe yonna, mutandike okukasama. Kiro kandyeko bwe nti bwe bakuwa riziki y'obuwangazi bo bonna, naga riziki y'obuwangazi bo bonna paka b'oliyingira entaana, bagikuwa olwaleero mu ssente ogitereke ewuwo, okimanyi oyinza ogirira mu myezi 2, oyinza ogirira mu myezi 2 n'ogoba kantu kasita kange, kati maaso n'alyaki? Ne Allah yakasama n'agaba omusajja, leero katumuweeko zino, alina abantu, leero katumuweeko zino. Allah yagigaba, tubamu na kubuusabuusa nti waliwo omuntu agenda okuyingira riziki eyiyo. Wallahi taliyo, era ogenda kufuna ng'ogifunye. Okumanya tuli bazibu abantu, Allah takerangako nja ku makya n'atusaba swala yanja. Gwe Allah wofa olwera n'akusaba subuhi. Assalamu alaikum. Wofa olwaleero Allah asobola okusaba subuhi, Allah akusaba swala ya leero, naga eno swala lwaki tewagisadde? Ne gwe oyagala omusabe riziki y'enkyange enkya tebunnatuuka, era oyagala nnyo akasimuko kabeereko obukadde nga 3 oba kakadde okuba seefu, oba 2 3 oba akawunti oba omunywevu, ne kamba buulire Allah agabirira bufukera enkya ku makya, yensonga lwaki tonnafa, ne waliwo ekituuka nebikukwata nga nekyogenda okuleeta omanye kigenda kuva, ne tofangako njala, tofangako njala. Wano waliwo omuntu yabaddeko n'omukazi ng'afunye olubuto. Assalamu alaikum. Noba n'omukyala ng'alina olubuto, wooli wano, omukyala n'afuna olubuto nga mukyala wa halaali, si bwe kiri seeka? Kati omukazi ono atandika okupeekapeeka, n'agamba olubuto luno mu maaso tujja kwetaaga akasente akananyambako mu ddwaliro okuzaala, okugula obugoye bw'abaana, biki, naye mbadde nsaba akasente kofuna tutandike okusondayo akasente mpola mpola. Oba okitegera bulungi, bw'okomunaga leetayo 1,000, leetayo 5, leetayo 10, booti leetayo 2, ne muzisondasonda mpola. Olubuto lwa myezi 9, obanga ku mwezi 5 awo n'omuga n'omanyi leero riziki ebuze, sooka oggyeko 2 okwo, ne musooka muggyako 2, ne musooka muziri olwo, kati awo n'oyongerako 5, ekizibu ne kijja ne mufiirwa, n'omuga omanyi mama abaana kizibu nnyo obutaziika muganda wange, ate naawe eryo okimanyi, ne musooka muggyako 7, ne mugenda mu kuziika. Waliwo ekizibu ekijja ne kibatomera, n'oga n'omanyi kati engeri gye tulina akasente akamu akagenda okujja omulundi guli mu maaso gwe tubanja, kano tusooke tumalirize obuzibu buno, nti ono bagenda tusuulira ebintu waki n'okajjawo. Omuntu n'abindabinda n'atuuka okuzaala, ng'olaba atuuse okuzaala, naye nga noonya ne ssente ezigenda okuweebwa mu ddwaliro tozimanyi gye zigenda kuva, onoonya ssente ezigenda okugula obugoye bw'abaana tomanyi gye zigenda kuva. Kati olwo n'azaala, ssente n'ozisasula, n'osigazaako ne mu nsawo, n'ogula n'engoye z'omwana, ne Allah assa riziki wali wennyini ng'ekitonde kye kimaze okuyingira ensi, n'agissa, oli n'akuwa n'agissa riziki, nuga ne nayitawo nti awo ya Rabbi, nga wayitawo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'akola. Ekyokulala ku riziki mmwe kye mutamanyi, kankibagaye nakyo mukitegeere. Riziki Allah subhanahu wa ta'ala
agissa n'agiteeka mu nsawo bw'ati papa n'agenda ogissaamu nga n'ebizitwala mu maaso abimanyi bigenda kujja kubanga Allah alabye biri wala naga kati bana abaana bajja kulwala mu maaso awo kafizi kajja kujja omukazi ajja kugira bw'ati omusajja ajja kumenyeka okugulu Allah n'akuteeka mu kaliziki wiiki eno n'ofuna ya 5 kasi tagamala okukuona mbwe gati papa ng'omenyeka okugulu kago okuyunga kwa mitwalo 2 noka kasende nafuna kasende nesimanyi kagenda kati kasita kagwa mu nsawo kati ebizibu balinga bibagamba biringirize ensawo yange ebizibu ne bitandika okujja ekyo mukimanyi era toweesikanga nga olina kasende Allah kakuwadde mu nsawo ne kanywera mu bwe kati omwana ono ajja nakabira kino omukazi nakabira kino buli kye bakabira jjanga mubawe omwana wagamba taata engatto muwe omwana wagamba taata munnange kati olugwe lwagize muwe kubanga Allah yazitaddemu amanyi zigenda kukola ebyo nebwe budda akantu kange kano akantu kange munnange mu maaso simanyi programu ziddako byoliko tobimanyi programu zo maaso ani agambye weminyi Imam Shafi yagamba wa aikantu anna Allah la shakka raziqi sina mukubuusabuusa ku ntobo ya mutima gwange nti Allah yagabirira n'agenda mu maaso n'agamba nti wama yakumi riziki falaisa yafutun yaga nti wallahi kyonna Allah kyampandikako naga nti kyangu bakumwano tekiri kuyitako wallahi era agenda maaso naga walau kana fi qa'i biharu awamiqi riziki eyiyo newebeera ngeri wansi w'entobo y'ennyanja era Allah agijjeyo n'ekutuukako okuma mu riziki ekintu kya riziki kyagenda wala mutemanyi kibayita riziki salamu alaykum okumanya temumanyi kintu kye bayita riziki nga temumanyi kintu kye bayita riziki olunda enkoko nga yiyo nga gwajerundidde nga yiyo ewakogira bakobooti olunaku logambye nti enkoko eno tugisale tugirye ne bagisala ne bagisiika muba mugenda wakati kati awo saawa nga 7 bajjule ne bajja ne bagamba nnyinimu mwali nti mwali tijanguse balina ebintu bibagiragira essimu gye waguzeeyo battirako omuntu batta omuntu wagula essimu ne bakukwata enkoko etokota nakutwala wali mu kayembe ku poliisi mangu jjemu nga tutuwa viatu ja musibi gujjemu yingira munda muli kaliziki ukalese kali mama balala ngo kujja akasimu samwale kubane ajiba mukutese busajja bamukutte tata abana bamukutte tibuzibu kitugende ku poliisi nagane munnaye kati musoke mulinde okatono nga tunagenda kanfune ku wano gundi nte mutwalire ku mmera ageze tanalya niyo kusinira awo bifinga 2 3 ebyenkoko mmene bateeka mutwalire ku mmere niba mukutwalire mmere omala okutuuka mukomera booti okutuuka bana abazo okuleetera emmere n'okulaba gukyo ogubadde timunene essimu eno nange si yange nagigula ku muntu nti yaani kamukubira gye najja olumukwata bati tiyegwegwe tiyegigula ku nze nange tigweddaano kati gwe tolina musango fuluma ne akaseera k'omaze mu komera wali oba okozeewo emikwano nange tuba tukuledde ku mmere anti nedde engeri gyenzire ewaka nyo bakwano bange bakyali bange ababadde awo nga bannyaniriza kalizikamba kanka balekere enkoko n'ogibalekera naye nga gwe Allah yakuyisiriza ku basoke bakutuuseyo kaliziki aggire ku ggwe sajja bafune akantu kaabwe salamu alaykum riziki yayawukana wallahi weebeera neweebeera wansi wa ntobo ya nnyanja walau kana fi qa'i biharu awamiqi neba wansi wa ntobo ya nnyanja Allah agijjayo neba bunayira Allah agijjayo mutumawulirako omusajja ekijanjo gwe kyagenda mu nnyindo ne bagezako kijjo ne kigande bagane kati kino ekijanjo kituuse kulinnya genda India kukirongosaamu ne bafuna tiketi ne bafuna buli kintu ne babinyisa ennyonyi n'atuuka ku kisaawo oyafuluma bw'ati ku kisaawo n'ayasimula omulundi gumu kijanjo ne kivaamu ne kigwawo nekyali kyakagwawo ekinyonyi ne kijja ne kikirondawo ne kigenda kati riziki otaddemu ne tiketi ogitwalira ekinyonyi
riziki yeyewukana mmwe bannange temubeerangawo ne mwekubyakubya yaka noga nti riziki tujja gifuna kiruufu tolina sente naye oli onywa mumpuira bulungi bakama bange olya onywa era ebisolo n'ebinyonyi n'ebiwuka byo byategeera ensonga eyo tebyemenya ebisolo n'ebinyonyi tebikola ki tebyemenya wanani yali alunzeeko enkoko eŋŋanda eyawano ffe tuli baganda tugiyita ŋŋanda oba webeere waleeba ki naye abaganda bazibu webala obukoko buno obukonzi ne bagamba obubunyolo abaganda oba kiki naye enkoko eŋŋanda mugimanyi eyawano enkoko eŋŋanda eyingira essaawa 12 betandise okusembera okumpi ne weeyingira weesula kati gwe gibazaawo ngeri mu lujja eyingira okwate kasooli gwesinga okwagala n'ekyakyo obiwe mu lujja olaba bakinagiremesa okugenda okuyingira okwebaka era ejja kubojjabojjako bweti yingiregewa bino nja bisanga enkya byandizikiya newe oba muntu omusanga ayoola ebyenkya omuntu ayoola ebyenkya si bwe kiri ekyasima ola musiba n'emmere ku mikolo maantu mazibu omuntu nagenda ku mukolo nalya nakkuta natandika okugamba ayi kyeggulo kino simanyi songe nabeetya nomulanga alina akaveera ke nasiba ennago najja nakisooko gye katono wano nagiragina nateekamu ku bifi teekamu ne kasupu simutebenkevu ku riziki tamanyi nti njye kakyere n'ennyama ate mbisapplimentingeko omukene n'ebinyeebwa ekyeggula ansibeko akantu wano naye nkugamba riziki eyiye baliziki enkoko eŋŋanda mugimanyi salaamu aleikum mbagereza jasi ku kinyonyi kimu gibale obudde buno mubula buno bwe tuli kati mweziri zeebase va ku nzungu eŋŋanda obudde buno zeebase nga yo yamanyira efuluma n'erya riziki Allah gye yagiwandiikako n'eyingira kati genda ne seppiki y'akasooli ku nkoko eŋŋanda weesula wali mu nsonda mu kasitoowa kateekawo esepiki y'akasooli olaba oba egenda mumulya wallahi temulya seka nimbi seka koki tadalumasi nimbi bano bayinza okuba bavubuka temulya pulogulaamu y'okuliba yakoze eki z'enzungu zimulya enzungu zo ziryawo bwe zityo ne eŋŋanda emulekawo pulogulaamu ziba zanja ne wano waliwo abantu nga muvubuka muwulu n'agula omugaati mulamba n'ecupa kya soda ekya Mountain Dew n'abiteeka mu kasonda wali n'ateeka kyaja wano mu soketi n'ateekako ne data ne wallahi otulo ne tumubula ng'azuuka n'atula ku buliri bwani n'antunuulira ekicupa ekyo bwati naga bino ebintu byange ekiro mutumbi era nga yekubamu akamba yaayawo najja n'abireeta naliyo tuusa omusanvu bugenda okukeera bwe buti nga tebiriiwe mugende mu nnyumba z'abavubuka abawulu byembaga muyinza okwamuloza sibitegeera ogende nti nasanzeemuko ekyokulya nga kiramba mukoza akaveera abavubuka abawulu akoza akaveera k'omugaati toosi ku toosi naga sigenda kunywa ku mata gano gonna nteekwa kukoza bukoza paka wenkakasa nti gakaze lyefujjo lyemukola n'amaliri subhanallahi barika almuluku bakama bange salaamu aleikum tuli ku kino kibaita riziki yagamba walau kana fi qaibi haru awamiqi riziki nebeera waleefaanana etya wallahi ejja kumala ekoleki ekutuukeko yagamba naga sayati bihi Allahu adhimu bifadlihi mazima Allah ajja kugireeta embira nebeefaananya etya mwe mwina ekintu kyemutamanyi nkibagambe mwe mukimanyi nti ensi ziri 7 n'amagulu gali 7 ekyokuli kyemutamanyi mwe mukimanyi amazzi Allah ge yateeka mu nsi muno emigga n'amazzi gundi yazo nene okusinga olukalu muyinza okuba temubitegeera mugende mutambuleko ku mazzi amayanja amanene wanene okusinga luno olukalu lwoliko ne yonna ewaliyo ebitonde bya Allah byagabirira birya binywa byebaka bimutendereza
bilya binywa bimutendereza mumuli ku lukalu olwensi nayo ngabo gaye wansi waliyo ebyennyanja no byewunya bigawa waggulu wali abantu balina amagulu abiri bali eyo muli kuboononefu mukola. Waliwo omwana muwala yali ali jampe ng'abuukabuuka bw'ati gira bw'ati ali mu basajja tate namugamba naye mbadde nsaba nkutwaleko mu umra olabe ku nnyumba ya Allah n'omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nabawi. Mwana ga nitatuba ne yabache udindi lwa musukka ziyani tutinamba ku visa ticket Dubai ngene nchakale kunda ebizimbe bisingo ku biwanvu munsi ne final wala naagenda natuuke Madina. Watuuke Madina Masjid Nabawi abakazi eri omanyi waloba naye wotuuke Makka waliwo ebintu byotunulira booti nga byanjawulo munko sijja balimba wali kiri ekifo kyanjawulo eri poloti ya Allah ku nsi mu kugamba obugambi nti Bulayimu yayimirira wano nga naye woyimiridde ng'azimba Kaaba abalongoofu bonna bayitako ku ttaka liri ne bagawa wotambulira Nabbi yatambulirawo nogamba ne bakugamba nti ekifo ekiri wakati w'ennyumba ya Allah ennyumba ya Nabbi n'emimbali ye nti kifo mu bifo by'omujjana era wokiyingira bw'otyo oba oli mujjana ate kizibu okuyingira ejjana Allah n'agikufulumya era oyingira n'owulira ng'olutiko olukumera n'owulira ng'oli mu kifo kyanjawulo ne bagawa wotambulira wosayira Nabbi we yasaaliranga we yatambuliranga. Abantu batuuka wali amaziga ne gamuvaamu ng'alabye Kaaba naye nga tomanyi gye gava. Nze nabadde mu umura nina mukwano gwe bamuyita Huzaifa walukagga naye twali tusibula Masjid Nabawi nga tuva e Madina ekiro nkya tugenda naye wallahi ekiro ekyo seebaka naye nawuliranga amaziga gampita muganvaamu gokka amaziga ganva mu maaso naye nga simanyi gye gava naye nali ndowooza kiri ku nze ngenda okulinda Huzaifa walukagga nga naye akaaba nga maziga naye gamuvaamu. Tutunira abakyala baali 3 be twali tugenza okutwala mu rawuba tuli awo tutudde naye nga n'abamaziga gabayitamu tusiibula ekifo ekitukuvu tetumanyi Allah oba anaatukomyawoko ebifo ebyo biwandula Allah abatakusinye tosobola kiyimiriramu Allah abatakoowodde oba mugenyi wa Allah asobola okukuteona nga toli kirinnyamu tetumanyi ebigere bye tukubye batunadda kibuga Nabbi kyewangaaliramu ng'amaziga gakuyitamu. Tutuuka wali ku Kaaba e Makka tutuuseewo buli muntu agikubako amaaso amaziga gamuyitamu. Ennyumba ya Allah eriiso lye lisoose likuba ku nnyumba ya Allah eriiso lye erisoose osaba Allah n'omugalla nkusaba onzize wano ebbanga lyonna beere mugenyi wo. Omuwala oyo gwe mbanyumiza yatuuka mu bifo ebyo eby'enkizo ng'ali mu bawala banne mu bakyala banne nga bafukamidde abambadde sitira bazizizza wabbali abatambadde bakazi balungi naye nga bakaaba amaziga nga engoye zaabwe amabeere gatobye lw'amaziga gava mu maaso gaabwe nga balaajanira Allah naye nga wotunuulidde feesi zaabwe nga balungi okumusinga ng'emikono gye bawanise tegikolanga ku haraamu. Balina ssente bava ne mu famire ez'enjawulo amaziga gabayitamu omwana aga naye bano balungi okunsinga bano bagagga okunsinga bano babitiibwa okunsinga kiki ekibakaabya bakaabire mutonzi waabwe Allah abagabirira Allah. Osabanga nnyo edduwa Allah aleme kujja mu nsi muno okujjako ng'otuuseeko mu bifo ebifaanawe bityo ogendeyo okwo kubanga kintu kikulu nnyo. Kaaba sigamba nti gaba magezi go abalina ssente bangi nga tebagenzeewo nemwe mumanyi esswala erimu omutwalo mulamba mmwe mumanyi esswala erimu lukumi wali e Madina
ng'omuntu emirundi gy'asaddeyo e Makka oba farada oba sadde sunna ng'ojja wano n'owangaala wano myaka nga 5 mu 3 naye ng'oyinza obutamukwata ng'osaala mu jjama. Bifo biri Allah yabisitula. Ne ekintu ekyo tukijje ku gundi eno nti sayati bihi Allahu al-azimu bifadlihi, buli muntu atebenkere amanye nti ekikye Allah ajja kufundikira kirese mu maaso go. Yagenda mu maaso nga tumaliriza yagamba walau lam yakun lisani binatiqi, yaga wallahi newe sifulumya kigambo kyonna, newe soogera kigambo kyonna ekyange Allah ajja kindeetera kifuuke kyange. Mumulowooza nti okufuna riziki ne sente omala kunnyonnyola bantu bulimba, n'oba toyogedde ekigambo kyonna nenge kikyo Allah kiwandiika nga kikyo, wallahi kijja kujja wooli. N'abantu bamala kulimba, nakuba akasimu salamu alaykum sawulira seka, wallahi bulamu si bulungi, ennaku zino abaana balwadde, n'oba olinamu ekyebiri sooka onkangemu wano. N'oba tomaze kwogera ebyo by'oyogera ng'olimba. Bagenda sanga omuvubuka musajja musiraamu mulungi ng'alina essimu, salamu alaykum seeka ndi ku booda, agira bwati ndi ku booda, empewo eyingire muno, salamu ndi ku booda. Kiki ekikulimbisa? Kiki ekikulimbisa okutuuka kule bifaana bwekyo? Wallahi n'oba toyatudde ekigambo kyonna nga riziki yo era ejja kujja mpola, Allah agiteeke mu maaso go ogifune. Nga tumaliriza yagamba assalamu alaykum wa rahmatullah, fa fi ayyi shay'in tadhhabu nafsu hasaratan, kati ki ekikutambuza nga weeraliikirwe na stress nga byonna biri mu mikono gya Allah, ne weeraliikirira n'oga newe enkya tunaalyaki, oba kati nga boolidde abaana bawumudde, okay bawumudde, kati olidde eno gye babadde mubalidde kibaafa, era Allah akola empenda ne balya. Jesi mwagaana kutegeera, mwagaana okutegeera ne muva mu bintu ebitabakwatako Allah byateeka okukola. Gwe kola bukozi kera ofulume, Allah byalina okukola bimulekera abikole, bimulekera abikole. Ne n'obonaabona n'ensi eno. Yagenda mu maaso n'agamba ekigambo ekyasembayo, waqad qassama arrahmanu rizqu khalaiqi, mazima Allah yaqassama. Manyi kye bayita okukassama? Yatematema riziki ya buli muntu yenna, buli kitonde kyonna Allah ye yatwala obuvunaanyizibwa okutema riziki ya buli kitonde kyonna. Kano kensembyeyo tusaale, salamu alaykum, kano kensembyeyo tusaale. Sula, nze siri muntu mukulu mu myaka, nti mukulu nnyo, nina myaka 3 nyinza okuba sinnagakoona, tuyinza okuba tuli mu age bracket yemu naawe Sulaiman muadhin. N'olwaleero mu kuzaalibwa tusobola okubanga Allah okukasama riziki yaffe yagikasama, naga nti Taaji riziki yo yenkana bweti, Sulaiman riziki yo yenkana bweti, ate Allah wamalaawo era ne ajali n'agiwandiika, naga gwe Taaji riziki eri bweti ne ajali eri bweti, bwoti bwojja okufa era ojja kufa lunaku bwe ruti, naawe Sulaiman bwotyo. N'osobola okusanga nga riziki eyange ngeza bugeza neyo zenkana, naye nga entuuko zaffe si ze zimu, nga nze nja kusooka okufa ng'osigale ku nsi emyaka 10 wadde tuli ba myaka gye gimu. Kati waliwo akaseera ekatuuka mu bulamu Allah n'anta n'angabirira, naye nga n'ebyenkola tebitegeerekeka. Nibaga Taaji Siri yazimbye ennyumba, avuga emmotoka, yazimbye ne masjidi, yagenze ebweru, yagenze niboogera ebigambo awo ne bigguka. Omuntu n'olaba nga abadde muvubuka Allah mutadde, gwe n'olowooza noga naye mwana ebyakola naffe bye tukola, naye nga afunye ssente nga muto, yagudde bizinesi endala ne mamanya mukodde bizinesi mamanya muto n'abikola ne biggwa. N'amawulire agaddako gajja ne gagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musajja mmwe yafudde Taaji Siri. N'aba abakungubazi bagamba omwana oyo alinga yategeera, yakola ebintu bye mangu speed n'azimbira abaana be, olaba yagula ne eka z'ettaka ezo ze balimirako, yategeera. Allah aleese riziki yange njifune kubanga ngenda. Gweoyagala Allah akugabirira enganze ne gwe okyalina obuwangazi wa myaka 10 20 maaso onaalya ki obanga Allah akuwadde riziki nganze bwagimpadde?
Allah nakagwe kagira kuwaayo kali akaffe bampeeyo 2 ne supu batemeyo 2 ne supu sibwe kiri kikomando n'otambulira awo nenga tofa nenga ofuna lizikiyo kati temubeeranga mu nsi ya Mukamuno ne mutandika okukwatibwa ensaalwa abantu Allah baasitudde nyinza okuba negerezaako nze kennyini mumutunde abantu abo bonna mu nsi buno Allah baasitudde omulundi gumu Allah muso nakola ebintu speed emuli gagenda negagenda gafudde bakati bafe bano baseka almasi basotubina baseka koki namuno omusajja yakola ebintu by'omangu nazimba ennyumba nate bamuttiraawo omusimu naye yakola ebintu byemangu kati gwoli yagala Allah akugabirirenga ye ng'agenda gweyagala otambi Allah alukyuse akuteeke mu bigere bye nga ogenda kufa ye bamuze mu bigere byo kubanga gwe Allah akulekedde ekyengere ekisinga okuba ekyengere eky'obulamu mukitegedde bannange kati ekintu ekitibwa riziki Allah yagikasama temuddanga mu nsi muno ne mwekuba empi olwa riziki temuddanga mu nsi ya Mukama muno ne mutandika okugamba nti kanzaala abaana bwe bati simanya banda nalababira banti abona abaana bange bannange ebifaananyi Allah bikuba n'abimalayo n'omubaka wa Allah ekitonde Allah kye yasinga okwagala ku lukalu luno olw'ensi mumukimanyi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yasinga okwagala ku lukalu luno olw'ensi ali wali Madina awummudde olaba nabbi wa awummulidde ne bakulaga Abu Bakr Siddiq ebitonde byonna bizito Umar ibn Khattab omuli hango oguddako ne bakulaga ne awummulidde awo nogenda mu nyimbo ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ababbi ba umma we bali genda wali Uhudi ba Hamza bali awo babaziika baswahaba bangi babaziika mu kinnya kimu bonna bali awo eddiini eri ku mitwe gyabwe bali awo bawummudde ne oba otuuseewo weewuunya kati kangereze Uhudi tosobola kusanga n'akatimba kennyini ke basibye kwe baziika ba Hamza langi aliko yakulubuka n'entaana simatiribona nti bagisiteekako biki adi bya bulijjo nga n'ejjinja limu ligudde eno nene osanga ano omuntu atalina gyali naga nze njagala banziike nga nnyimiridde ate akoma ku ekyo naga nze we munziika wali munziike wakati mumale munzimbe kakayumba munzimbe kakaki akayumba waggulu muteeka omusemi nti ogunene bwe guti yake tuwagira bwerere ensi Allah buli kintu yakiteekateeka tugenda kuvaako riziki yaffe kakkana sala pressure kero omusinze omala okumusinza tovanga ku busiraamu kile nkibagambye ya ayu alladhina amanu isbiru wasabiru mugumiikirize wemala okugumiikiriza era mudde mugumiikirize Allah birete ebintu ebi isbiru mugumiikirize wasabiru mali mugumiikirize warabitu mwesibe mmeka biri munywere ku mulembe guno bino ebintu tebikyewuunyisa muntu kuva mu nsi muno nga ne shahada tavuddemu nayo mumulange ebyokusaaga kisobokera ddala okereja ku makya n'ofa olwaleero nga wiiki ewedde wabadde mu bwenzi kisobokera ddala okereja ku makya n'ofa olwaleero ng'omwezi oguwedde wabadde mu ssabo kisobokera ddala okerenja ku makya n'ova mu bulamu buno obwensi ng'abaana abaharamu boolese mu nsi bangi bisobokera ddala okusinkana Allah nga Allah omujeemedde bisoboka nga ne shahada togenze nayo kati omubala gwe tukuba gulyo gumu tufulumye tutya olukalu lw'ensi luno nga Allah atusiimye era ze sula ono ntera omugamba ebiseera ebisinga yatera okutambula nange onuwarawudo ne mugamba zeegazusula bino ebyaddaawa bye tulimu tebiriimu ki sente otumala okukola ddaawa nga tugenda tunoonya ki sente naye tetumanyi oba tunaawangaala ne tufuuka basajja baki bakulu ne tusaba Allah kyatuwadde tukiyalinge nabaki nabala tubeka akantu ke twenyweeza nako tugende nti Allah kino twakikola ku lulwo tuwejjana ng'osobola okikabira gwe kiki osobola okukabira Allah nunga kino Allah nakikola ku lulwo nga kino Allah nakikola ku lulwo wala n'okufuluma obufulumi obuliri subuhi ogifuluma mbo n'oyimuka bwoti sitaani ekufuwa ebigere n'ogaana subi mugisala ssaawa emu bbiri nga yaweddeko dda ne tusobola kugamba nti kino kankikole ndirajanirako Allah akaseera otulo tusinga okunyumira
nejjako bulangiti ne neefuula omuzibu ne nnyimuka. Saba Allah akume adakuwa